po jako akawuwo Roza nuko namusayina guno gukyatu naye nga siina kyebika naye babakubidde bwerere kati nkwatiddwa mu kiko. Kimbugwe Livingstone w'emyaka 35 ne Ssalongo Emmanuel Kawoya w'emyaka 40 bebakwatiddwa abatuuze b'e Matuga Katalemwa nga baliko eminwe gya kasooli gy'abadde babbye wa mutuuze munnaabwe nga bagenda okugitunda. Guli musajja mukulu n'ono musajja mukulu kitaawe mwabatali bali makyekye gwe n'ogenda mu nnimiro ya muno n'ogyayo kasooli ng'ogenda nnyo walaita nono kyekitaawe ogenda kubapaka lwaki mwega yali bano tubasanze ku ofiisi ya ssentebe w'ekitundu kino era nga abatuuze babadde babasibye kasooli waabwe gwe babbye. Nze nsaba kisonyiwe kyeyamaanyi nze bankubye Roza nuko namusayina guno gukyatu naye nga siina kyebika naye babakubidde bwerere kati nkwatiddwa mu kiko. Batandise okwerumiriza bokka na bokka era Ssalongo n'ategeeza nga Kimbugwe bamugambye nga bwamututte mu nnimiro ye nga bagenda kunoga kasooli olwo n'abatuuze gye babasangidde ne babakuba emiggo egibalese nga bawenyera. Ekindeesezza wa nagenze ne mukwano gwange kati nga yantutte ogenda okukola bwe tugenda okukola. mubadde mugenze mukola kati kasooli tutuuseeyo ku mulimu oli n'atugamba ti mujja kudda siinaawo ssente essaawa. muzeeyi bw'oba ayogera amazima nga tukuleka Yes, mubbye kasooli mukama wange mpuliriza tubadde tukomawo ono n'agamba tutyame mu kasooli awo tunoge mu kasooli tugekiina kati akaseera n'otamumuuza nti mwani sibiwa kulunza obyange obumanyi. Abatuuze betwogeddeko nabo bategeeza ng'obubbi bwe bubadde bususse mu kitundu kino era ne bavumirira n'abavubuka abatayagala kukola ne basalawo okubba ebya bannaabwe. Naye nagenda okuddukako mu kyalo okumalayo omwaka ogenda okudda ng'omusajja ayonoonese ng'akaddiye n'okukaddiwe lwaki walagi kati we yatandise kubba kasooli. nagaba naine enkoko baba bamanyi okulonda enkoko ye gye nabbi yabadde ensavwa oyo yenyini oyo yenyini n'ababadire kuyye balekerawo okubba baleke nti bamanyi balina okukola kinyinza omugamba. Ssentebe w'ekyalo kino Sako Godfrey naye annyonnyodde bw'ati ku mbeera eno. okola ndala naye babakwatidde walala naye nze nkubiriza abatuuze kati nga bano abatuuze bano bantu bakulu si balema si balwadde bakole bava mu byokwegayaza mbu babba kasooli w'abantu okunywa balati omuntu ajja kutemerayo ejjambiya muzeeyi oba gwe musajja gwe ofiire obwereere. Oluvannyuma ssentebe babiri bano babawadde ekibonerezo kya kubakunguza kyalo nga basibiddwa n'ebibbe byabwe mu bulago. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. banaye mukole buva mu byokwagala okubba ojja genda okwata bikakola kasooli ofiire bwe